Yes, omulabi wa ItalsTV ku luno tuzze mu ngeri endala era ng'ekitweso wano lwaleero ng'omulanga ogwatukubiddwa abantu ab'enjawulo nga batutegeeza nti waliyo famire eyazaala abaana nga abaana abo baazaalibwa nga tebannaba kutuuka kuzaalibwa ng'era famire eno yazaala abaana basatu nga famire eno ekuba omulanga obuyambi okubanga eyambibwa mwe batuuze bannaffe bannayuganda bannaffe mu ngeri yonna gye mba musobodde okubayambamu. So twagala okuli okuvako ku famire eno etubuulire embeera gyeyitamu na biki okusomozebwa kwe yayitamu n'abuyambi ki bwe yali agadde okufuna okuva eri ggwe. Ssebo tutandise okulaba ku ItalsTV. Kale ssebo. Ya amanya nze Juko Pius. Ssebo. Yange ne ItalsTV online. Ssebo. Tukola ebintu ebyenjawulo. Ssebo. Naddala okujja stories z'abantu. Naddala okuyambibwa mu ngeri emu oba endala. N'okuyigiriza abantu mu ngeri emu oba endala. So tuba tusaba nga ggwe omukulu wa famire otubeeko by'otubuulira ebikwatagana ne famire yeeno. Manya gange mpitibwa Kalema Bashiri, ndi mutuuze Panekula. Kale nafuna okusoomozebwa okuzaala bano abaana. Mukyala yagenda n'afuna olubuto. Bw'afuna olubuto nagenda mu sikaani neŋŋamba mulimu abaana basatu. Mu kusooka nesikikkiriza kubanga ewaffe abaana basatu tetubazaalanga mu famire. Neŋŋamba zirabika sikaani zikola ki zirimba. Neŋŋenda mu sikaani emirundi ebiri. Era ogwokubiri era ne baŋŋamba mulimu basatu. Kati nenzirayo ogwokusatu. Wenzirayo ogwokusatu omukyala ne bamukwatirawo ne baŋŋamba nti n'olubuto lukoze eki lutuuse ozaalibwa. Ne mbagamba ate anaazaalira nga alina emyezi 8. Abaana basatu tebaweza myezi emeka? 2. Kati tebaweza myezi 9. Ne ŋŋamba olubuto lwalina emyezi 8 ne wiiki 2. Ne baŋŋamba nti genda ogula ebintu omukazi olubuto lutukoze eki lutuuse okuzaalibwa. Nali siina bulungi ssente, nalina obusente butonotono awo. Nkwata emitwalo gyali 3 nengula obuntu byebaali ebyetaagisa. Nagenda okulaba nga abaana bakoze eki, abaana bazaaliddwa. Kati ne baŋŋamba naye abaana babadde tebatuuse, babulako wiiki 2. Naye mu ddwaliro namalayo wiiki emu ne baŋŋamba olw'omujjuzo gw'eddwaliro ng'abaana bangi ne baŋŋamba bakole ki batwale ewaka. Ne mbaleeta ewaka. Mbaleeta ewaka nafuna okusoomozebwa kw'amaanyi ne bandwalirira. Nze bwe natuuka wano saamanya nti nno tebanywa mata gaki gano ga nte. Ne ntuuka ne mbawa amata g'ente ne bavaamu ne balwala. Ne balwala ne mbazzaayo. Nenda okutuukayo ne baŋŋamba nti wakoze ensobi, abo abaana baali tebannatuuka kunywa mata ga nte. Kaakati ne baŋŋamba olina bbawa mata gano ag'emikebe. Nenda okutuuka ku mata g'emikebe kagabbeeyi nga sigasobola. Ng'omukebe ogusookebwako gwali ku mitwalo 4, ogwo omulala oguddira nga guli ku mitwalo 9.5. Kaakati awo ne nfuna okusoomoozebwa nga ate obutuufu siina mulimu bulungi. Mulimu gwange neeyiya bweyiya. Ndi bulooka wa musenyu na mayinja. Kati bwe mba nfunye kapito wange ne ntandika okukola, nze abaana bange nja bayimirizaawo. Abantu ne baŋŋamba naye lwaki todduse abantu? Ne bagamba nti kakati nziruke ku famire yange ndagewa kubanga bano abaana bazze. Tomanya bayinza okujja n'omukisa ne babeera nga tebayamba bannabwe kubanga wano nina abaana bange abalala abato abasoma, wabula we yafuna olubuto tebaasoma. Nabayimirizaamu nsobole okulabirira maama waabwe olubuto luno abaana bakole ki bakule. Era taamu ewedde tebagisoma. Kati wensabira mu kisasisa yenna gyali anyambe ampe obuyambi bwensinga okwagala kapito. Saagala kubeera nga nsabiriza buli kaseera nga mbeera mu kusaba kubanga abantu bajja kunneetamu. Naye singa nfuna kapito wange awera musenyu nembeera nga njiwa gwange nga mamayinja njiwa gange, oba oliawo Mungu n'ansobozesa nengulayo ne katipa. Nze mba mmaze. Kati abaana okubanywesa amata g'ente
Mama waabwe yali tasobola kubayonsa. Maama waabwe amabeere gaali tegamala. Okay. Osobola oddukira ku matagento. Nsobola okuddukira ku matagento olw'okuba ekiralo kiri wano kumpi. Kati abantu abakugamba ng'odduke ku maama w'abaana olekera abaana. Bo ate bo lwaki mu kifo ky'okudduka okugamba odduke ku maama w'abaana lwaki tebakuwanga buyambi bwe basobola? Bo balabika kwegamba tebasobola kuyamba wabula ate bakuwa amagezi gakolaki? Gadduka. Olw'ensonga abasinga obungi tebakirabangako muntu kuzaala abaana bameka? Basatu. Inatuli abazaala 7. Gye bali naye oba oli awo tukiraba ku mawulire naye nga tokirabako live. Kubanga nze sirabanga ku baana bano basatu omulundi gumu nti mbasanze batambula oba mbasanze awaana. Kujjako ku TV mbalaba n'enkoma ku TV. Kati capital omuntu eyali agadde okuyamba capital weetaaga wa ssente mmeka? Capital ekitono ennyo mu butuufu neetaaga miliyoni nga 15. Miliyoni nga 15 okuddukanya bizinesi yange naye ng'emmotoka teriiko kubanga emmotoka ziri mu bukadde 3 4. Kati olina bizinesi eyiyo oba nga yiyo? Nze ngitegeera yange. Ogitegeeramu kugimanya oba nga owuninga kati olina biri ogiyina oba olina b'okolera? Kati nina wenkolera naye naggwamu. Naggwamu nesigala nga sirina. So kati weetaaga miliyoni 15. Okakasa otya abantu bakakasiza ku kinti n'obonoozifuna ojja kulaninga obulungi bizinesi eyo? Abantu mbakakasa kubanga kijja kubanga eyo bizinesi siyigayibuyizi ngimanyi. Naye ate ogambye waggwa luli ki ekyakusuula? Kyansuula nti abaana omukebe bagunywerako ennaku nnya. Kati abasaba wali ova mu ddwaliro bakuwa amagezi si okubanga otuuka information kigi wava nayo mu ddwaliro okutuuka okubanga ate eno okola ensobi oba tebalina kye bakugamba? Awo tebalina kye baŋŋamba. Naye wano bwe naddayo nga balwadde kubanga nakaddayo emirundi ebiri nga balwadde ne baŋŋamba addayo abaana bayonse nnyo abaana bayonke bajja kuba bulungi. Naye nga maama waabwe amabeere talina. Ate ye obulamu bwa maama waabwe bwo buli butya? Obulamu bwa maama waabwe si bubi. Maama waabwe mulamu. Naye nfubye omujjanjaba omulisa ebyetaagisa ndabe nti abaana baffe bakula. Kati ku ssente z'oyagala okufuna za bizinesi saawa zino mbeera ki gy'olinawo abantu kwe basobola okutandikira? Kuba abantu tebaagala kutandikira, bati abasinga tebaagala kutandikira ku zero. Baagala okulaba nga olina ky'otambuza, olinawo ky'olinawo nti oba oyagala obukadde 10 tekale tumusanze alinawo 3 byatambuza nga biweze 3. Kyo kyamazima sirinaawo. Kati okikola obeerawo otya? Mbeerawo mu kuyiiya kutunda gwa bannange nga bwe nkugambye. Kati nyinza okugenda kubanga we tukolera nsobola kati nze essimu yange ejjuddemu amasimu g'emmotoka zonna. Omugagga asobola okunkubira n'agamba musiraamu ndeetera omusenyu nengera kugwa munnange n'ensena ne mutwalira nenzijjako oba omutwalo oba 5 nze nsigaza abantu ne balya ne muwa ssente. Kati ovaawo waka n'ogenda? Nvaawo ewaka n'engenda. Kati omukyala asigala mu mbeera kyolina abantu abalala bakuyambako omulabirira? Nina abaana abalala. Abaana bajja? Maama, kulika ezzadde bagamba atya kulika ezzadde? Nalizaala naye maama tebyali byangu. Kusoomozebwa ki kwoyiseemu nga ggwe maama? Kuba tata tumulidde naye ate maama ye abeera wa njawulo. Kusoomozebwa kwempiseemu kuba omwami wange talina mulimu ate nange sikola. Kati bwe buzibu obwo bwensoomozeddwa ebirowoozo nembeera nga ndowooza n'abaana bange nga tebasoma n'ekirala okusula nga tebasula bulungi. So kati abaana bakamala bbanga kirala bali bazaalibwa? Abaana bawegenda weza emyezi 2. Olwanye abaana 3 emyezi 2 okusinza ku mbeera omuzazi gy'ayogedde tokubanga olwanye olutalo lw'amaanyi. Kakati ggwe olina ndowooza ki ku baana bo? Kubanga abantu tubakoola bukowoozi okujja naye kati bisenga tuba tebannajja. Nteekateeka ki eriwo? Enteekateeka eriwo tetunnagifuna naye tubadde tusaba abawulidde omulanga guno oba kinno buli omu kinnoomu ng'awulidde omulanga guno amuyambeko kuba abaana baggwanga. Bannaye bwenna nga oli eyo tukubira omulanga wenna mu busobozi obw'olina. Famire eno bambi yeetaaga obuyambi, omutima mulungi.
kubanga ezzadde naffe twade tulowooza nti obanga byoba bya bulimba ne tutuusewo ezzadde tulirabidde ddala lino weerirera nga we muliraba abaana bakamala emyezi 2 n'ekitundu famire bambi erwanyeeko naye weetuukidde okuvaayo ng'era mutuufu era wakyetaagisa kuba ndowooza mu kusooka tebakuba nnyo nduulu naye kati we batuukidde kubanga bakuba enduulu bagenda nti kyetaagisa so obanga yonna gy'oli eyo nga osobola okubaako kyoleeta kyowa famire eno mwaya Hajji atugambye nti tayagala kubeera ng'asabiriza wabula asaba capital senga ayagala kuweza capital bw'anaafuna capital we bw'ayagala ajasobola okuyimirizaawo famire ye kubanga kitegeeza bakasitoma balina omulimu weeguli awo gwena tagenda kuyiyamu yiye ate ne wakolera we wali wabula kyasinga okwetaaga ye capital asobole okubanga atambuza bizinesi ye kyensize n'okwenyumiriza mu Hajji kwe kubeera nti agambye tayagala kusabiriza ayagala atandikewo omulimu kubanga era bw'otunulira togenda kusabiriza bantu omaleko ebbanga lyonna wabula bw'otandikawo omulimu kitegeeza nti omuna ogugenda kusobola okuyimirizaawo famire yo okubanga etambula so Hajji ne Hajjati ekye beetaaga ye capital omulimu agulina tagenda kuyiyamu yiye musajja musuubuzi wa musenyu mataffaali gamba akola mu byakuzimba ate bakasitoma abalina kati Hajji bakasitoma abo b'oweereza b'osupplying ebikola ebyo bakuyambye ekibbo nga bo balinawo patona gye bafule tebalina kye banyambye kubanga bo baagala mbawe nabo bakole ki bampe naye tebalina kye banyambyeko tewali bazzeko ne bakyalyako ku baana bano okubalaba okujjako bano abasupaaka bwe bajjako wano waliwo abakyala bambi abajjako wano ne babalabako ne babwawo ku bintu ebitonotono ne babibawa bikutuusizza binako ebikutuusizza bintambuzatambuzaako Hajji tobadde nga alina kyoyagala okwogera nenyingirawo gyembadde nsaba Pulezidenti Museveni yonna gyali tuli baana be tuli baana ba ggwanga naye yonna gy'abawulidde omulanga ayambe omwami ono amugulire ku ttipa asobole oyimirizaawo amaka ge n'abaana b'eggwanga be bonna babe nga bakula bulungi n'abalala basome ekirungi olwaliwo pulezidenti akuza amazaalibwa ge ga myaka 79 anaye yazaalibwa ate tumanyi gye yakulira tumulabyeyo musajja mukulu so pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olwaleero mazaalibwa ago mu mazaalibwa ago tusobodde okusanga abaana bano nabo abeetaaga okukula obulungi tetugaanyi naye wasanga okusomoozebwa naye osanga nti ate nabo obusaazi bali mu kusomoozebwa so tukusaba abo banga osobodde okufuna obubaka buno abaana b'eggwanga baabano bazaaliddwa Basatu egamba bwe buba nti abantu abagenda okukulaakulanya Uganda bafunye abantu basatu omulundi gumu abagenda okuyamba okukulaakulanya eggwanga lino n'okutambuza ebigendererwa byo ebyokukulaakulanya eggwanga Uganda so yonna gy'oli ng'osobola okubanga osobola okufuna vidiyo eno tusaba obuyambi bw'omwami ono agenda tuwa enamba ey'essimu abenga obwanga kyonna kyosobodde okuyita mu bakulembeze bonna b'oyiseemu bweweesiga abali kitundu abali eno side poze ne bayita batya kawempe so abakulembeze gye bali tukakasanga gwe yabateekawo bamanyi pulezidenti osobola okubayisaamu obubaka bonna ne bajja batukirya famire eno ne bagiyamba kubanga dino gy'emiti emito gwe mugigi omuto ogutandise naffe tukuze kate bannaffe baano bazze okusomozebwa kubalimu kw'amaanyi era tusaba nti kyonna ky'oba osobodde otuuse ku famire eno eyagala capital ng'era bw'oyogera ku byenkulaakulana abantu okukola ennyo famire teyagala kuyambibwa buli lunaku esaba capital esobole okuba nga eyimirirawo abaana bano bakule bulungi ate nga waliwo n'abato abalala babanga omuzadde alina omugugu gw'abano abato abazze kyokka nga talina ne bali abalala abaliwo abalala nabo beetaaga obuyambi so tukusaba pulezidenti n'abakulu abakungu abalala mu gavumenti abakwata ku mbeera z'abantu Honorable Nsereko family na agimanyi bulungi yazzeewo tanafuna mawulire Honorable Muhammad Nsereko omubaka owa Kampala family eno ekumanyi bulungi agamba nayo ogimanyi so tusaba
obeeko mu busobozi bwoba osobodde, tetugenda kugamba nti kola kino bakiri, wabula mu busobozi bwoba osobodde osobole okutaasa famire eno ebenga kya Prime Minister Nabbanja. Tusaba omukyala Nabbanja, Robina Nabbanja, tukusaba famire eno ebeeko obuyambi bwefuna okuva wano ku ItalsTV gwe tuyise okulanga famire eno eyambibwa. Ffe ng'abatuuze tusobola okukola ku kye tukola, naffe abatambuza amawulire gwe mutamwa gono gwe mulimu gaffe omukulu gwe tusobola okukola okubatuusaako information. So yona gye muli naffe tutambudde okuva gye tuvudde netujja wano aba ItalsTV netujja wano tube nga tulaba tufuna obubaka bw'abantu bano, era naffe twategeezeddwa abantu balala okulaba nga tutuuka, naye naffe twakubiddwa omulanga tusaba ne tujja. So maama Robina Nabbanja tukimanyi ofanye ku nkulaakulana z'abantu ono mukyala muno yazadde abaana basatu. Tukusaba kyonna ky'osobola okuba ng'otuusa wano okituuse, kyonna ky'oba osobodde, n'abakulembeze abala vice president, baminisita mwenna, bitongole ebikwata ku nsonga z'abaana tubakubiriza. Bw'oba ng'oli eyo oli muyimbi, ng'oli mukyala, nga nawe oli muzadde, Spice Dana tulaba bulijjo otera okuyamba ku families, obuyamba abantu abali mu mbeera yeetaaga obuyambi. Era tusaba ba Chameleone, ba Bebe Cool, President Bobi Wine, oba osobola okuyita mu babakawo bonna ne bajja ne bataasa ku famire eno, kubanga bano buli mukulembeze oli bano bagenda okuyambako enkya oba okuyamba abakulembeze abato abazimbibwa okulaba nga ligenda mu maaso. So bwefa tuba tukirabye tutuuka ne tuba nga tubatuusaako obubaka. UNICEF, ebitongole ebigaba obuyambi omuli UNICEF, tukimanyi kino ekitongole ky'abaana kikola ku baana. UNICEF ekitongole kikola ku baana. So we are calling upon UNICEF and other organizations, but mainly UNICEF, we are requesting you to come and help and offer support to this family because it needs help. It needs help. The family got 3 babies and they were born premature. So you understand what we are talking about. We understand what the family is going through. Please, we request you to do something for this family so that the children can grow well and live a better life. Thank you. ItalsTV with Mipaya Sounds.